بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أيها المستمعية الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tusosokweba Allah subhanahu wa ta'ala tumutendereza ku matende ge amajjuvu nga yasanyi okubera subhanahu wa ta'ala atendewa. Olukungana na furwaliro luno tugenda kwogera biidhnillahi subhanahu omutwe ogugamba aljannatu wama a'adda Allahu fiha min an-na'im. Tugenda kwogera ku jjana. Abantu bangi nnyo bakolera ejjana nga tebagimanyi kyeki era nga tebamanyi biki ebiri mu jjana. Olwaliro njagala tubeere nga twogera kigambo ekiyitibwa ejjana yonga ekigambo aljanna kitegeeza ki, ate tulabe biki ebiri mu jjana Allah subhanahu wa ta'ala wanaabanga atusobozeseza biidhnihi subhanahu. Aljanna kitegeeza ki? Aljanna kitegeeza asatru, kitegeeza okubikka ekintu bwe kibaako ekikibisse nga tosobola kukirengera munda, ekyo tukiyita ekibisse aljanna. Ojja kukisisinkana bulungi nnyo nga omwana wabanga ali mu lubuto lwa maama we, tebamuyita tifulu, la yusamma tifulu, oyo tayitibwa tifulu wabula ayitibwa janini. Nga janini kitegeeza ekintu ekitalabwako na maaso ga muntu, hatta umma kabe maama yennyini la yastati'u an yarahu, tasobola kubeera nga alaba mwana we, kati nekiyitibwa aljanin. Wahakadha idha taghayyara aqlu al-insani, amagezi g'omuntu bwe gabanga gakyuseeko, omuntu oyo ayitibwa majnun ay mastur, kuba amagezi ge gaba gabikiddwa tekakyagira ki, tegakyasobola kutegeera kukola bintu bitegeerekeka. Kati Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti wa idha janna al-laylu, olabe ekigambo ekyo wa idha janna laylu, ayi wa idha janna laylu kitegeeza senga ekiro kino kiba kibisseeko omusana, ng'omusana tekukyasobola kulabika. Kati omusana kyeyava agamba nti tazawwadu min ad-dunya fa innaka la tadri idha janna laylu, yagamba nti mwesibire entanda nga mukyali kuno ku nsi obanga mukyali balamu. Idha janna laylu ayi ekiro kino bwe kibanga kibisseeko omusana nga tokyagulaba, yakoze ekigambo lujanna nga kitegeeza okubikka kuki omusana guno ne gubikkako ekiro, ekintu ekyo kiyitibwa amastur. Kyokula nti aljanna kitegeeza asatru, ekintu ekibisse. Kati bagiyita jjana tuyite olweruye layini oba gye tuyita olukomera olubissa amayumba agali munda, bagiyita aljanna. Lwe lukomero oluli ku mayumba agali munda bakiyita aljanna. Ombaka ekitulaga bulungi nnyo sallallahu alayhi wa sallama fi lhadith akhrajahu imamu tirmidhi wa sahahu sheikhu albani rahimahullah anna nabiya sallallahu alayhi wa sallama yagamba nti idha tawaddaa ahadukum, senga omumwe afuna wuzu, fa ahsana alwudua, wuzu n'agirongoosa bulungi nnyo, thumma qala ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, agamba nti tuftahu lahu abwabu ljanna athamaniya. Senga omuntu afuna bulungi wuzu n'agirongoosa bulungi n'agamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu teri kisinzibwa mu biriwo byonna, wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, n'agamba nti Muhammad mubaka wa Allah, tuftahu lahu abwabu aljanna athamaniya, nti omulyango eno gate ekikomera kino kiriko emiryango 8 gyonna giggulwa, wa yadkhulu ayyuha sha, olwo n'asobola okuyingira buli mulyango gw'aba ayagadde. Ekyo kitulaga bulungi nnyo nti ejjana eno eri kungulu luba lukomera olubissa amayumba agali munda. Kati munda muli tulinamu bine amayumba wammanga, tulinamu gye tuyita al-adni, eyo eri munda ng'oyise ku kikomera kye tuyita aljanna, miryango 8 ng'oyingira ojja kusinga nayo adini, ojja kusinga nayo eyitibwa ma'awa, ojja kusinga nayo eyitibwa firdaus,
ojja kusinga naye eyitibwa Darussalam, ojja kusinga naye eyitibwa Naim. Kati amayumba mangi nnyo ng'oyingidde munda naye towulyako jjana, wabula owulira Naim, Darussalam, Aden, Rayyan. Ako gonna mayumba ng'oyise ku kikomera. Kati ekikomera kino kyekigabisse ne bakiyita Aljanna. Eyo gye bayita jjana mu bufunzi obw'ekitalo. Kati tuyingira munda, tulabe kyebiri munda, tugambye ti aljanna wama a'adda Allahu fiha min an-na'im. Twagala okulaba ebyengera bye tuba tumaze okuyingira mayumba ge tubulidde. Kati byengera ki ebiri munda tuyise ku kikomera, kubanga ekikomera kyonna kiriko main gates 8 mpaka Yasulaga bungi sallallahu alayhi wasallam. Kati ki ekiri munda? Ekiri munda waliwo hadithi min hadisi Hasan al-Basri. Hasan al-Basri rahimahullah, omusajja oyo sirina biseera nali badde mba munnyonnyolako tumutegere mu musiraamu alina kifo ki, musajja muyitirivu nnyo. Naye omusajja oyo hadithi eno kweva waqaalu anna sanadihi sahihu, sanadi ye entuufu. Waqala al-Hafidhu Ibn al-Hajari yagamba nti sahha anhu annahu rawahu an Abi Hurayra, nti Hasan al-Basri kyakakasibwa nga yajogera hadithi eno tugenda okuwulira, yogera ku byengera by'omujjana nga yajogera okugijja ku ekitiibwa Abu Hurayra. Kati Abi Hurayra ataahu rajulani, bamujjira basahaba banne baali babiri. Faqalu lahu oba faqala lahu, abasahaba abo ne bamugamba nga baagala kumanya ma maana qawlu llahi ta'ala, waliwo aya eri mu Qur'ani etegeeza ki? Allah yagamba ti wa masakina tayyiba. Basahaba baali baagala kumanya makulu gaayo, ne bagenda eri Abi Hurayra. Kati Abi Hurayra agamba nti sa'altu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama ma'ana hadhihi al-aya, nange nagenda nembuuza omubaka sallallahu alayhi wa sallama amakulu ga aya yennyini. Faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama qasrun. Ulira amakulu omubaka sallallahu alayhi wa sallam yakola tafsiri ya aya yabuuzibwa Abi Hurayra. Abi Hurayra nabaga nange nabuuza omubaka sallallahu alayhi wa sallama, omubaka nangamba bwati sallallahu alayhi wa sallam agamba nti omubaka yagamba nti qasrun. Lwali njagala tuyingidde kati mujjana, tulabye ennyumba tuzirabye, tulabye Adeni, tulabye Ma'wa, tulabye Rayyan, tulabye Darussalam, tulabye amayumba mangi. Tuyise ku Aljanna, ayo olukomera olubisse amayumba ago. Twagambye nti Aljanna kitegeeza satru kubikka. Kati tuyingidde munda. Abi Hurayra atunyumiza omubaka yayogera ebiri munda. Kati abamubuuza ku aya egamba nti wa masakina tayyiba, aya eriki erimu surati As-Saff. Kati Abi Hurayra abasahaba bamubuuza abannyonnyola tafsiri, yabaga nti abange nange nabuuza omubaka, naye yangamba bwati sallallahu alayhi wa sallam. Yagamba qasrun, lubiri. Qasrun, lubiri luli munda. Lu'a, lutemagana nnyo nnyo nnyo. Annyonnyola aya eri agamba nti wa fiihi, mu lubiri omwo 70 daaran. Njagala olabe ebirungi ebiri mu jjana munda nga tumaze okuyingira. Yagamba nti 70 daaran, olubiri olwo Allah kyeyategeeza nti wa masakina tayyiba. Yagamba qasrun lu'a, lubiri lutemagana bulungi luyitirivu. Naye fiihi, mu lubiri omwo munda, daarun au 70 daaran, mulimu amayumba gawerebwa ddala 7. Mbaka yagamba muwereramu amayumba 7. Wa fi kulli darin, buli nyumba eyo 70 baitan, buli nyumba gyoyingira mu lubiri olwo mulimu ebisenge 7. Njagala olabe ebyengera bye tulwanirira, tusaala, tusiiba, tuwayo zaka, tulwaniridde obusiraamu, ebyo bye twagala tutuukeko ng'ate Allah agenda kubikuwa singa wakola enniya nga kyolwanirira. Kati olubiri balukusimbye gwe nga bw'ofaanagana, Allah tagenda kutunira kala bunene nti obadde mugagga ku nsi akuwela. Innama kyakwagalamu taqwa, bw'oba wali ogiyina bino bibyo. Kati agambye nti mu lubiri omwo mulimu 70 daaran, mulimu ennyumba estate 7. Wa fi kulli darin, omubaka agamba buli nyumba 70 baitan, mulimu ebisenge 7. Wa fi kulli baitin, ate buli kisenge kyoyingiramu 70 firashan,
mulimu ebitanda oba mulimu obuliri 70 sariran, mulimu ebitanda 7 buli kisenge. Wa fi kulli saririn, buli kisenge oba buli kitanda 70 firashan, Allah yateekako emifaliso 7. Wa fi kulli firashin, ate buli mufaliso 70 mraa, kuliko abakyala 7. Wa fi kulli baitin, ate buli kisenge 70 maida, mulimu dining ez'okulya 7. Wa fi kulli maidatin, ate buli dining 70 min alwani ta'am, kuliko ebika by'emmere 7. Wa yu'ti Allahu abdan mu'mina, Allah agenda kuwa omukkiriza qudratan, amaanyi an yatanawala kulla, emmere zonna ng'asobola okuzirya ng'asigadde mulamu. Tuyingidde mu jjana, ejjana byengera, ejjana kusanyuka, ejjana kulambula, ejjana kuvuga buli kyoyagala, ejjana kuwasa, ejjana kufumbirwa. Ebyo byonna gyebiri. Kati Allah subhanahu wa ta'ala yatuteeka ku nsi tukole, kati tuyingiddemu tugenda kubiraba. Oyo omukyala yekka gwe tulabye ali ku buliri obwo abawerera ddala 7, abo Allah subhanahu wa ta'ala yabakola ne banyirira. Tujja kumunnyonnyola omukyalo oyo okumalira ddala ebitendo Allah byamunnyonnyolako 42 nga tunnyonnyola muntu y'omu yekka. Obulungi bwe ebitendo Allah byamukolako omukyala w'omujjana yenna alibayingidde ejjana, tugenda kumunnyonnyolako 42 sifa, ebitendo 42. Njagala otunuulire, saagala osubwe. Paati egenda kuddako nga tunnyonnyola omukyalo yafaanana atya, tunnyonnyola omusajja agenda kufaanana atya, twogere embaga z'omujjana, twogere okulambula ku Allah subhanahu wa ta'ala, biki ebigenda okubeerayo nga tumulabye. Agenda kukola sipiiki yennyini gy'agenda okwogera tugirabe, tulabe tugenda kulya ki, tugenda kuvaayo na biki, bani abalisookayo, tugenda kutuula tutya, tugenda kwogera kisanyu ki. Ebyo bye tugenda okulaba mutulindeko mu kitundu ekiddako biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, insha Allah subhanahu wa ta'ala. Wasalaamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.